n'ebigambo by'okwogera bikula abantu b'okuze wegomba ate abakubeereddewo muzikiriza ebigambo byange byogerenga obukyayawukanako nnyo katole wange ne bakulu bange kubanga bano be tulimu baba bazadde baffe mulimu nejjajja waffe kati mpulidde mama agambye nti mami Irene yafulumya oluyimba lwasooka mu 12 kugamba ekyo ki n'okwata kalikyuleetaawo nekwatamu kakalikyuleeti ose bubi nnyo era ansa tekakuwadde gireke kalikyuleeti ebadde yamu bulungi ngamba nyinza wanayina emyaka 2000 nali sinayingira primary school amazima genyini amazima genyini era noza mu 12 twali tubeera mperera mama wange yayagala nnyo Eagles production nnyo era erimu okusanyu lyalina okulaba nga omukwano gwa mama Irene musanyufu nnyo kakati mami Irene ono maama gyendi era maama eri abalala bonna babyogedde mami Irene mukyala ayagaliza ku myaka gyaffe yandibadde tatusembeza nnyo naye mami Irene tasosola fenna tutwalanga baana mami Irene y'omu ku bakyala kubanga Eagles production mwamutukoledde kubo tulabirako mmwe mwenna emukoze tetusobola kuddamu kufuna regimu egenda kukola teribeerayo basita 10 nga bavudde mu kibiina ate ne bamukana ne basigala nga basita okumala emyaka 10 banange mukikubireko engalo zange ze simanyi baffe ku mulembe gwaffe tugenda kubaawo naye at least tufunye omukisa ogubirabako nti banange mubaddewo ne mweyagaliza kugamba ne mwekulaakulanya banange mwebale nnyo okwekuumira awamu mutuwadde ekyokuyiga tugenda gezaako naffe tambule mu bigere byammwe at least mutuwadde okwagala mutusembeza papa misaki byotukolera tubisiima mwebale mutatulekerera ne mutubuulirira Maureen n'antume mwenna Sophie nze sikolangako kivulu kyange bakyala bonna abadde n'abadde wane jjajja waffe obulungi olyombeereddeoko mwenna mutubeereddewo ate nga mwandibadde mudde ebbali ne mutulekerera Kathy Sophie obaddewo mu bintu byange concerts zonna banange mwebale nnyo mami Irene oyo mukyala yasooka okunjagaliza okukolako mu byalo kati kambabulire ekyama kyammwe mwenna kimutamanyi mu byalo ewali ssente z'omuyimbi eyo ewali ssente zaffe oyinza mu mwezi okuba n'ekivulu kimu mu Kampala oba mu Central obweru w'e Kampala ng'olina ebivulu 10 mami Irene yatuukangako n'agamba muwala wange nsabako lumu ojjeko eno gye tuyimbira mami Irene nakituukiriza okumala emyaka 10 gy'obadde tubadde ffenna ne wiikendi eno tubadde ffenna ebitundu by'ekiwukira bwe bali kunjagaliza era n'ebivulu ebimu bwe yakubirizanga bapromota muteekeko muwala wange ne muzeeyi mwebaza okuba nti akulese n'otwaniriza mu maka go n'ofuuka maama n'otubuulirira ate n'otwenyumirizaamu no kati mami Irene yemuntuuza nkubya nanneebuuzaako kyendowooza anamwebuuzaako nagamba muwala wange kano bwe kati nkole ntya ngamba mami nze nemukubuuza kubanga olabye byenjo singa nze ne mami webale kunzikiririzaamu okulaba nti ndi muwala wo naye ng'ogamba muwala wange wabanga ndikano kankole bwe kati nkakola mami nkwagala nnyo bonna tubasaamu ekitiibwa nze kyensaba amaanyi agali wano gonna aga Eagles yonna luliba olwo olumu otwadde twekuguma amanekati tukole ekivulu ndowooza oba nambule Eagles yonna tetujje wali tubalabe namutuba disco ku disco kuba mazima kyemwakola kyemukola kati oyimbi kyajja after 25 years n'akola concert mubikoze papa ndowooza enoba yakumeka tulina ne 50 years of papa message kugamba ne mu ssente zaffe muyingiddemu temukiriza mugamba we would love to
also be like you. Mu myaka 2 from now, ganange spice enkomawo. Engita abantu ne bampuliriza. That is a blessing. Kama abawangaze, wanga imuwanga, naffe kituwanganye okubeerawo, bamutwagadde, mutumentary, nga bannamawulire mwenna, baneemwe bali kutubeererawo regimu ku regimu. Ate abasinga mwenna muli bavubuka muli baana bato. Naye mulaga nti mwakuze, mwagala ne bamaama baffe, ne bataata baffe, ne mutabatyobuna. Mwebale nnyo bannamawulire, mwebale ddala, mulimu gwe mukola gwa tteendo. Bayimbi bannange, naddala nnyo Eagles, mwebale kulaga kifaananyi kirungi n'okusiima, mwebale kusiima ababeereddewo. Bannaye nga ani akyogedde, papa ayogedde n'agamba bantu bangi kati bakyayagala kuyamba. Era twandyagadde okufunayo abaana bapya tubakwateko, tubawe ku magezi, tubamentaringe, naye bwe tulaba ebintu ebijja bikolebwa mu kaseera kano tutyamu. Nengamba olina ayamba omwana ekyo najja n'anjogerako ebintu bingi nnyo. Okitegeera ate n'agambye maama yamuwanga engatto ze n'amuwa engoye. Ffe tulina bye tuwa ebintu ng'ebyo n'agamba oyagala mweyambuliramu. Okitegeera. So bitiisa naye mwebale kujjukira gye muvudde, mwebale kusiima, kituwa amaanyi nti ne bwe tukola ebirungi byonna ekyaliyo abantu bakola ki? Abasiima. Thank you very much. Ng'abiri munomu, banange nabwe mumuwagire nnyo. Ky'omanyi andi mabega mu bintu bingi nnyo okundabika production kubanga anesize era kolo kumanya agenda kukola ekyenjawulo. Mujje mumulabe. Ate ne papa yasazeewo agenda kuba naye kubanga kolo agenda ba baby girl. Ne baby boy wali bonna wali. Of course tebo genda kula. Konsati zange zonna baamuzengako tebo. Olumu oba ogamba abantu bantu bange sijja kubatawaanya. Mami Irene nakubira papa agambe jangwe waka olumeza tebo. Mwebale nnyo mwebale ddala nze tebo yange confirmed. Olunaku olusiinaayo show ndala ndikusemuna. Olunaku lwalwesiza. Thank you so much. Byonna babyogedde naye nze njagala okumwebaza ataako ensusu okulowooza ku tayite ya strong woman. Indeed nze nga Irene nkulabira ddala nga strong woman. Byonna byonna bye bazze boogera gye wayita obuzinyi n'ofukomi and all that. What was saying egamba nti a strong woman is one that stands up for herself and stands up for others. Irene ekyo kikoze. Irene mukyala honorable. Yandibadde yeetuulako n'agamba sijja kuyimba ndaba ndi mukyala honorable. But olaba nti yeerwanako musically ng'omuntu newankubadde ayina ebitiibwa ebirala. Ate n'ayimirirawo era kulaba abawala bano bonna nga bwe balabye. Thank you so much for the good hearts. Tetusobola byogera byonna n'ebirala babyogedde naye nze I believe if 21st August we reach